Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Oli otya ttendo wange? Ndabulungi ko wasiiri otyeyo? Je ndi mukuva wa Kiso ndi mukujjeeyo. Kati ndi mukujja. Kale nange nasiibye wako okuva ku makya nga nkulinda nga sikulaba. Okyeza tokoze. Leero sikoze. Kale sikulabanje. Kale kankulinde. Wali luli we najja anti kati wali elimbalala wanya. Ntuke embalala Namawojjolo. Kale nyina ntuke namawojjolo awo batunda enkoko. Iye. Kale wentuka ongenda kukubira. Kale. Iye. Na yeso surprise ataka tazileta hatataka ordinance hokoza birungi chenda sorry I mean birungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bokumukomo moto na surprise ekisoka wantegera kuva kukagere paka jinkoma jokoma nono bandia wana leta Yakuza ekiwago. Akuze akaddiye okaddiye akuze nakoma mbire naye nze maaso gange byokula sibimanyi bwakola nonsense. Tutandike kitendo long time wamma. Long time tudya. Oli bulungi. Ndi wento ekyo. Bigenda bitya? Mpola. Weyagala. Ndi wento. Seyagala nnyo naye era nga gyendi. Kasa obulamu bubaawo ng'okyasa omukago obulamu. Nakyo nkyebaliza Katonda. Bangi nga tali bulungi naye ate nga n'omukka gwakusasulira. Nengeera sofa tuyinza oba tetunnatuuka gye tulaga naye twebaza Katonda nti at least we nakusangira ne kati era oba oyina ebikyuseeko mu bulamu oyitha byebiri oba tewali bingi. Oli awo budde bwa Joviki kuddayo ku ssomero. Budde bwa Joviki kuddayo. Wali owulizaako eri gye wava mu Bagonde ba Aunt Rachel? Nawulizaayo. Wabakubirako oba be bakukubirako? Namukubira naye nankubira. Bwe yasooka omukubirako? Yambuuza ttendo kati oliriddawa ne mugamba gye ndi eno obeerawa nga tukyali eri Kabembe. Ne mugamba ndi Kabembe. Oli bulungi. Kabembe eri gye twagula poloti. Oli bulungi ko nze gye ndi era bwentyo. Ebyo ebiseera twali balwadde. Naye kale ng'ateekawo embeera y'oyomba. Ne mugamba nsonyiwa munnange byonna ebyaliwo. Ne mwetondera. Kirungi ekyo. Nakitwala nti kiri fayini nangamba it is okay nkusonyiye. Nansonyiwa kuba era olulala Joviki yali mulwadde. Nampeereza emitwalo 2. Kirungi ekyo. Nenga otherwise Katonda ye. Nenfiirwa ne sister wange era nampeereza ssente. Sister wo kyeyafa? Wali sister wange baali bamuyita Kathy. Nampeereza ssente. N'omukubira n'omubikira. Kubanga kale twali tuzizzaawo enkolagana. Kati weeri? Njogera naye ne mmubuuzaako. Oluusi n'alwawo okuddamu naye era waakalaba n'akuddamu. Bannange kati nina obubaka buno
nina omukyala alumiddwa nnyo yakomyewo e Uganda yaŋŋambye njagala olaba ku ttendo tubeere nga tuli in touch ayagala kubeera mukwano gwo naye omukyala bambi addayo mangu era ogiraba package kuno kuliko wano shifa kuno kuliko ttendo akwagala nnyo naye bimukutte omuntu akomawo nnaku ntono nnyo ng'ate alina bingi ebyokukwasaganya ate jjukira bamaze ebbanga ddene nga taliiwo package eno yiyo nze nabedde naye oba kuva jjo naye sinabitunulamu nange simanyi ki naye ogenda kebera package eyo gye yakuwadde alumiddwa nnyo twade tulina kujja naffe mbi ate kiki kino pako hot and cold oba bagiyita ye pako ya mulembe ayayaya bana ennungi it's very beautiful banange bw'oteekamu ebyokya oteekamu n'ebinyogo gabana ennungi nnyo yeki ekolanga what flask nene bulungi hot and cold beverage server slimline vacuum kati kyolabye ng'ozzaamu bintu ebyo byavudde Bungereza sawo enkoka ennyini baneekalu cute ttendo bawandiseeko ttendo tusomeka nti Nivea ndooza bizigo kwesiiga kanabe refreshing soft it's a nice one yena kwesalaka bana etopu nga ya mulembe tunuze eno ogenda designinga top eyina ne kano naye kutuuka wembala size mmeka yeno yennyini yeeyo omanyi bane ogenda kunnyambaliramu ojja kunnyambaliramu wali wabweru eri 38 ekutuuka eno nange entuuka wow tugenda mukubira kano kagenda kunyumira nno kagenda kunyumira nnyo nono white ajja kunyumira ku trouser ate bukibona oba bunika bwa Jovic muzungu nga yalabbi kamutuuka kamutuuka bambi gatoka Jovia wange wow kali so cute alina neza singa twazze misana eno handbag ya Jovic ojja efaanana n'obugatto zino zize bannange nga masanyu zino Jovic alina kwata handbag totwala nsawo y'amaana sisobola jibba wow banaye ka 2 piece nga kasufu ka Jovic kasha yes pama si ayagala bino bya spicy I know mami golina ku bya spicy nze sirina abifunye bane ebirungi nange mami yebale nnyo oyo kana kasipi kam dress luno tetwalulabye obadde walulabye dress luno embaga okay ewedde ogenda nyuma eno dress nayo oyambala n'osiba obupeesa n'osiba n'omusipi anake wakiringa kweteekako kano kungulu tulabeko bwe bityo ebyakatonda omukyalo ono akwagala nnyo yali yaŋŋamba ku ssimu ng'akyali eri asaaliddwa nnyo ojja kweteekako wakiri kano kungulu n'akagatto akulabeko kati kundako kazaayo tuveeyo bino banaye mubirabye bannange tumwebaza otulowoozaako omukyalo oyo gwe ŋŋenda okukubira essimu so beautiful obulabye soko obubalageko si yabwagala asappe bugenda mmunyumira n'otupale twe ngozaamu
ne handbag ye Nemmeka afunye obw'okusomero buli bubadde bukaddiye. wow this is your dress pate dress bulungi nno engato yaako neeriwo ey'okubiri eno omanyi waliwo omuntu akuwanga mu butuufu eyo kala yo obadde togiinaayo Sigirina ne kakondo nambadde sikyazirina. naye nga kakondo ozitambuza Nzisobola. okay Nyabo. naye ne kano kali so cute Akasaati. kali nice kajja nyumira ku jeani ne ku legging Kajini n'osiba akasipi bulungi wali. Kalaya. kazeemu akasaati ne Wonna. kanivia weesiigeko ka cream Nkola akasusu. yes eno yo handbag yo tukukkiriza eriko ttendo Wow. eri ya Jovic kamukubireko nabo bamufuna ne vacuum yaffe Wemba njagala mu mazzi ga kunywa, wemba njagala otaganye mu kukuba okuguma. gwokya Wow. nungi nnyo soka ndaba oba mufuna bannange kubanga gwe kyoba omanya tutambudde kiro tutambudde kiro nnyo omukyala bamuyita Sophia mukyala ono Sophia namukolerako surprise e Masaka mu Kidda tubadde nga twogera bambi nafuuka mukwano gwange kati ne kati mmanyi kimukoze bubi ali mu kuddayo mangu ng'ayagala kulabako ayagala mubeere nga mwogera ngenda muwa n'ennamba yo mubeere nga akubuuzangako annaye mukama nnyamba akwata essimu Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwa wo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga so nange nasonzeeyo ku bwekikazi nensonda nentema akabokisi Jovic school fees okusoma kutuuse teziweddeeyo nkimanyi naye tusoose kuleetako ezo atandike tebaatukkirize Bajja kukkiriza. nga tuleeseko ekitundu so ngenda kuddayo noonye endala nsabiraako nno nange tebibadde byangu nno ebyange ku sayidi yange amiina ng'oseka kikisanyu badde ndudde nozikwatako esimu yange yafa ninga maama nemala nkwata ku mitwalo 5 ngulirawo esimu yafiira ddala ddala eyaka nemala nevaako yokka oluusi n'oyogera n'abantu bulungi nemala nezikirira ddala kati eri eyali ku WhatsApp gyewalina yamala neefa yeena era gyenina naye tekola kyova olaba amma kati onkubidde ku yanneyo oba wakajja apudeetinga neddamu buto kati WhatsApp yavuddemu nga yeesetinga ebintu kati zino koozi zirimu 2 biki I know wemalanga ezikira olunaku lulamba nga teriiko wamma kyova olaba ombula kati tufune requirements ne uniform jukira tuli kukyusa ssomero kati nze nga saagala abeere eri ewala njagala eno okumpi wooli mubeere mwenna katonda ajja tusobozesa tujja mmalako mpolampola naye omukyala bannange kinkoze bubi ndowooza alowooza kifa alabika balemeseddwa alabika ate namugaye ndi mu kujja kati ndowooza alowooza binnemye bambi ninga yabadde ayagala nnyo bambi okuwuliza naye bwebwo obubaka bambi bwe yantisse but yadde akwesitukira abikweweere nnyo yes yadde ayagala nnyo asituke akulabeko bannange kinkoze bubi contact ya sister wange waliwo wano enamba ya sister we gye yampaako nga
kwatagana naye to deliver the gifts nga ngenda okukola surprise yampaako ennamba ya sister we kangezise ndabe kubanga nange bazze ne bandabako we bandetedde bino ebintu ayina sister we be yabadde nabo tutuuse time negaana nensangibwa jjuke nze nadde njawo okujja olwedde ku bya Jovic. Hello how are you dear? Fine. Mbadde nnoonyaako ku mukyala Sophia bannange naye ndowooza nkubye leeti yeggwe kubye kuyasista wange naye nga era naye bannaye anti nkubeera kwenkubye ngenze nno mu chaati yange naawe naye ngamba kannoonyeyo ku nnamba yonna kyemmanyi wali ompaddeko ennamba yonna eya wano ng'ontuma kati bwe ndabye ennamba ne nga naye simukubiranga naye aliiri wala nga temuli wamu bambi ngambye kanfube nga ndi kufuba owuliza ettendo jamu yatukutte ne tufuna issues mu kkubo jamu naata nenfuna ebizibu mu kkubo nze gwolaba wano omusajja yatuguddemu n'atutomera kyokka ye kennyini atutomedde ate mbwe ayagala tumuwe ssente bannange nawe naali awo ne tumalawo essaawa 2 namba nga twezooba kati nga nagenza olaba nga tweyogera kanti bantu bawano bamanyi omuntu ajja kutiisatiisa mbu yesimanya bibadde biwanvu nange ne mugamba muneesigenda mbusimayo ogula ettaala ate lye BMW ogula 2 malamba ne mugamba gwazze n'otuyingiramu mbate tugende akuŋŋaanyiza abantu okuba ye wa ku kyalo bamumanyi nze ne ŋŋamba munne oba tusulawo tusulewo kati ebyo bye bindwisizza ndi wano n'ettendo naye mutuuseeko leeti bulala essimu naye yamufaako afuna ate ya neighbor kwankubira bannange tumaze ne tutuuka anti nze bwe nnyimuka nti ŋŋenda kukola kintu siwummula nga tekiwedde naye mukama atusobozesezza tutuuse tugenda vaayo buvi kati obwedda nstruggolinga kufuna ku ssimu osobole okwogerako n'ettendo nga ndi munyumiza we wali omuntu amwagala ennyo ali wano mu birabo afe essanyu. Hello. Hi, Tendo. Yesu yeebazibwe. Tewali buzibu gwowo waba ye Yesu tewali buzibu ng'omuntu omu. Wasiibye otya omukwano? Ekindi mukwano. Ebirabo nga bannange bingi. Akasawo ka baby sikalabanga nako. Tokabba. Munange. Ayagala bino ebyokudigiza agenda nnyumirwa. Mbwe ayagala nnyo okubeera Spice Diana. Akatu piece k'oguze bannange agenda kweyagala. Akagato. Bannange mami tweyanzizza nnyo tweyanzeege Mukama akuwe buli kyoyayanira okukwatako buli kyoyagala ofuna Mukama akikuteeremu obwangu. Naye bwamumanyi wali abamu nga tukwagala nga bw'oli tegeera tukwamumanyi Mukama yaba alina ensonga ze efe abamu twagala tusembere kumpi naawe tuli kumpi naye nga tusembere kumpi naawe tutambuliraawo naawe wamu naye nga kyomanya nga kifa bwe yakugjayo n'akulaga fe abamu twasigala nga twagala okusembera w'oli okitegeeza kubanga tewali nsonga oli muntu tuli bantu ate buli omu alina olugendo lwe naye nawulira nga nandyagadde ntambulireko mu lugendo olwo ntambulireko mu bulamu obwo naye togwa mu maanyi sisobola kugwa mu maanyi akubeera tebibulawo wabawo otuka n'ogamba Mukama bibaamu nawoogamba naye
beera positive byebyo ttendo. neyanziza nnyo mami byonna gundi furaska ebirabo engatto bannange buli kimu mukama akuddizeewo. nayagadde nnyo okuvukako naye bannange obudde bukulema naye obikwata nyinza okuga nti olwaleero olunaku lunansiibyeyo enkutte olugendo luwanvu naye era mukama amaze n'alutwisamu naye nga nabadde njagala nnyo tuukako physically nga nze omuntu. Amina. One day one time ojja kundaba, ojja kumiitinga oba wiiki oba mwezi ojja kundaba. Inshallah. Just tulina saba mukama bulamu. Mukama atuwa obulamu, atuwa obuwanguzi owangula ebyensi. Bulamu kasabubaawo teri kigaana. Obulamu kasabubaawo kyekisinga obukulu kankubuulire bw'obanga nga tolina kikuluma waluma oba wano obulamu nga weebuli obulamu nga weebuli osinga omuntu ali ku kitanda mu ddwaliro osinga omuntu omugagga ennyo ng'ate mukama obulamu bwe yabutwala kubanga obwa bugenzi naye nga kwa bangi abalina ebirwadde eby'amaanyi ate nga babisasulira everyday naye nga naye akiyitamu nga naye yamanya embeera yakiyiseemu atya. Naye kasa obulamu bubaawo ate ekintu kasa kijja mu bulamu n'okkiriza nti kati kizze tekikyaddayo mabega. njagaza n'okubeera nti omwana yakkiriza acceptance. To be honest, acceptance heals. Acceptance makes a difference. Kasita okkiriza noga nti okay kati ekyokukola kandabe nti bulamu ate butambula. Kakubuulira ekitendo abantu bali wano e UK ng'oli amaze 40 years n'obulwadde naye eddagala ng'eddagala ng'alyoke naye nga 40 years naye nga ne bw'oba tibagambye tosobola kulaba kutegeera nti muntu alina issue. Naye acceptance n'omanya ekyokukola nti weddagala terigenda okunkuuma nga ndi mulamu and that's it. Naye nga abamu kufe oli very brave and very strong. Ate nga bantu bangi ng'atambula olaba alya kyayagala akola buli kimu naye nga tomanya kikyayitamu ate nga tasobola kigamba oba famire ye eba muntu yenna n'akeera enkya n'amugamba nti kino ne kino kyempitamu. Naye newe nze nalaba nga tekinkwasa nsonyi. First of all sinze nzeka mu nsi bantu bangi kati wali ku ddwaliro gye tugenda osanga abaana abato nga balinga 100 ate nga abakulu balinga 3. Kati neweewunya ekyo kyonna 100 era kigenda kulira mu Uganda. Nze sista wange Allah yamujjulula naye ye yatya nnyo ate yali muto by then okiwulira. Kale nze kyenyinza ogamba buno obudde challenge gye nfunamu simanyi oba liri kunkola batya kubanga wendimira ate mpulira mmemme nga ekomyawo naye ate bangamba neralikira naye ate nze sirinaamu fiya simanyi oba lwaki kyajja. Oba bennyini balina okukeberako kati wewalire bankyusiza gwennyini guyinza okubanga wewalire bansuusiza we mabega nga kamunguluza nkuba mba sisobola laba paka omusana we guggwayo ne tukomplainingako ne balinzijako naye nga bagamba lye lirina okuyamba ne linjiwa amabwa mu kamwa mwonna nga n'okwogera sisobola. Naye ate kati ne banteekako at least kolwa kuba nti bagamba era teri makinga na mubiri gwange kyobola ndwala wiiki emu nenziramu malaria wiiki emu era nenziramu naye nga at least ko nga sirina mabwa mu kamwa kuba go gampisa bubi. naye bwe liba nga likola bweti ekitegeeza nti liba baba balina kukebera omusaayi balabe liriwo erimakinga baba balina kufunira erimakinga kuba bwe liba nga likola bwe lityo
liba mu butuufu ate likuyamba naye nga terikuyamba kuba liba lirina side effect gye likuleetera. Nnyo mu kamwa naye this time we nasembayo genda nayogera ne dokita ne mugamba lino eddagala mulinzigyeko kuba lyo lya bbulu. Kati wemba ndi kulya white siba na buzibu bwonna n'okola nsobola naye mbeera kulya bbulu sisobola kugenda ku mulimu kukola. Kakati singa obagamba ne bakubeereza ku eryo ne baba nga tebakukyusiza kubanga era we tuba tugenze mu ddwaliro nga balaba omubiri munafu nsaze zikkiro nga banziza ku liri kulya bbulu. Kubanga kati jjukira ebintu ebimu ng'amatooke sikyagalya, lumonde simulya, sirya bijanjaalo, sirya binyeebwa, ulcers. Zaayabika kati ne baŋŋaana buli kimu. Kati kyemmanyi ekireeta obuzibu nti omubiri tegufuna byakulya ebaŋŋambe ntya byennyinza kufuna n'embeera n'amaanyi ate eddagala lyo nga lyo ly'amaanyi. Kati bwe kityo nze kyensuubira ne be nnali nkigambyeko we bagamba nanga singa wali oli emmere yo nga buli kika ekijja okirya singa oli bulungi. Baali bakuwaddeko ku ddagala lye bayita Lansoprazole oba Omeprazole. Nzirina n'ewaka nnyingi kubanga ulcers we wali we zaatabuka ne bankyusiza ekika ne bagamba gano tegakyakusobola. Nagenda najjinja mu main hospital. Naye ng'ebyo eddagala lyo lyakuyambako ku ulcers? Teryannyamba wabula olivaako obuvi ne tutandika abo yalinga nzikakkanyiza. Nange ng'olabye. Abo wa bbeeyi naye ate amakerenda gongera kukosa bukosa. Naye nga njattereera kati sikyalina nnyo buzibu nga wali njaba fayini. Kati habo yo oba olina kumugula buguzi? Mba nina mugula buguzi. Naye nga ate yakukendeezaamu. Naye era ng'olina okugendera ku kiri nti ettooke ndyesonyiye, ekijanjaalo nkyesonyiye, ekinyeebwa nkirese. Kuba wendiira bwe nti ebinyeebwa ne wemba mbiridde ku mukolo nkomawo nga nfa. Kati ekyoba olina era kukireka bulesi kati ekitegeeza. Kiba tekikunyodde mu lubuto okuluma lunaku lulamba ku mutima owulira nga oyagala seseme kikunyoola ne kikunyoola. Ate byebijanjaalo ne soda ne bamuŋŋaana. Bannange bati si birungi. Ate ng'obulamu kati buno bwe tulimu gennyini gaba matono ataawo. Era buli omu kyagamba buno obulamu bwe tulimu bwetaaga nga tolina stress yonna nga kyoyagala kale okulya okirya nga tolinaamu kirwadde kirala kyonna. Naye ulcers zinnuma n'osinga buno obulwadde kuba bwo tebunnuma. Butuufu bw'obanga Omeprazole oba Lansoprazole nga talina na kyakuyambye ku ulcers. Zaagaana naye nga nzirina mu nju mpitirivu naye ate nazo wenzimira era mpulira bubi. Kati nadda ku abo kubanga zo osobola ofuna 7,000 n'oleeta saketi nga 4. Ya habo. Amakerenda. Kati habo y'omugula mmeka? Habo ekikebe ky'ebiri Okinywera bbanga ki? Okinywako ebbanga myezi nga 2-3. Habo terifa? Buli lunaku ku makya okeera n'otabula ejjiiko ku mazzi agookya. Nange kale inshallah nze nja kunoonyezangayo wenti naaba nsobodde osobola okufuna ku habo oyo olabe oba with the time nti anaakuyamba n'oba ng'okola ki ng'osobola okutambulirako oba ayinza okwesanga nga Mukama akusaasidde ne kiwonera ddala ne kiba nga kikoze eki. Kale tweyanziza nnyo byonna n'obubaka tweyanziza nnyo Mukama akuwa omukwano kubeera nti omuntu akatono k'olina oyagala okasheyaringeko n'omuntu omulala olaba nti ddala akeetaaga. Naye mpulire Mukama afaayo naye nja kunoonyangayo olw'osobola okufuna ku ddagala nkiwulira kubanga
kati eri eddagala lya haba bwe liba nti lyerikuyambako osanga Mukama ayinza okusaasira ne likutereeza naddala ku alusaazi ezo. Libadde lyo linnyambye kubanga embeera gye mbaddemu wali emabega ngambye yes nakati ndwala naye si nnyo. Olabye naye nga ye bebi talina issue ng'ezo. Bebi talina issue. Katukyebalize Mukama. Talina yankubidde n'okunkubira n'aŋŋamba mami nakudde amannya 2. Emmese tenamuwa ssente. Emmese nga tenteerawo ssente konza oba teriiwo. Kati bw'anajjira eno ng'emmese yeeno emuleetedde handibag. Ojja mukubira omuganda emmese yeeno yakuleetedde engatto ne handibag. Bannange nasanyuse ne ŋŋamba waawo omwana wange 5 years nze nali manyi batandikira ku 7 okuula naye nasanyuse. Kati nkuteereddeko ennamba ya ttendo ojja gisangako. Kale mukwano kifa thank you so much okubeera. This call will be disconnected due to Nazo ne insufficient ziggwako. credit on your account. Airtime kaweddeko kalayira. Ofunye friend. Agenda bakubirako nange mukwano gwange anfaako nange yandeeteddeyo akasawo akalungi n'akagatto. Naawe oli eyo odigida bibyo. Oyatwambalyamu mu kagatto kano. Ndakambala sirina muzannyo. Naye nga Mukama twongere omusaba byonna si byangu. Kama mwesigwa kaso omwesige. Alusaazi nange bw'ozoogera bwe ziruma zintawaanya nzimanyi. Nze zintwala ne ku drip. Nze zintwala ku drip ne bantekako painkiller. Nfuna zaataaka. Kati bw'oyogera ku alusa mukwano zo zimanyi bwe ziruma. Ne kikunyoola. Tosobola kwebaka kikunyoola wano n'osesema. Alusaazi nnumi. N'okozesa ahaba ono n'atukoba n'akumanyira nga takyakola. Naye guli omukebe singa obadde ogukozesa. Nandigukulaze n'ogunywangako. Kati balitambuza oba bakulagiridde muntu? Ku kizimbe. N'okutambuza emmotoka etambuza. Nze ndowooza nti eyinza obutakutuuka. Engatto yange tentuuka. Ekigere bampa tebansaasira. Ekigere oyina kinene. Katulabe ekisinziiro. Osigalayo katono. Kati oyambala 39 oba 40. Okay. Kati tujjamu ekigere ekituufu. Kati jakkeeterako bweru awo. Bino akasimbi kano kati sente zisse muno ozisibire muno munda. Sukulu fiizi wa mwana mukwano. Bintu bya sonda bukebe. Obumanyi buno bubbanka. Basuula. Bwensuulamu obwo bubbanka obwo bukebe. Kagatono kansubiddwa. Kabuzeemu kati. Kati akagera ate awo yapimye kange. Bwe buzibu. Oba njuweemu. Onjagalize. Ayino kandabe nze nange. Ndosooka labye. Obalabye obugere obuti. Oluyingiza. Nze njikuwadde. Neyanziza. Bwentyo nange bwenfu. Ate eno kala sigiina orange. I don't have it. Kankabalage banandaba nga nkambadde mu show. Neyanziza. Kati goli 39 40. Kati nze 37 36 38. Bannange neyanziza kunjagaliza ka shoes. Nja mugamba size ajja kuweereza mumanyi. Mami muntu mulungi nnyo oyo gw'olaba. Nkuteereddeko naawe ennamba ye. Saving. She's called Sophia. Where you keep. Naye nga byebyo ttendo ku poloti ogendayokko n'olambula. Nali njagala gendayoko ku Sunday naye tugendayo ddi? No, tujja kola omwana kamale kudda ku ssomero. Tujja genda tulambuleyokko. Sikyo.
tulabe kuba bannange sente zino twali twagala tusibewo kakakomera like fence woyitira bulungi ne twetolooza ne bannaye abatulaba abantu badde bakumbuuza obagamba ki abatulaba ttendo tuleetere ku ttendo wamuteekawa bannaye abambuuza ttendo kiri kite twafuna poloti ne mutusuubiza abamu bagamba bwe twasookera okudipositinga ku poloti tetwasooka gimalayo lumu ne mutusuubiza otuweerezaako kasente tumaleyo temwadda kati kale poloti yaggwayo tugirina netusaba aina seminti aina etafa bloka kasiba bwe kati mpaka kakutuuse kano kasiba amapeesa mpaka wansi nosibako bulungi akasipi n'okubako akagattoko kajja kunyumira mikwano bambi tuteerewo ttendo ne bwe baruumu emu okitegeera tugiseewo si kyo ttendo omanyi bye tukolerera ye rent nyumba kwebaka kati waali era apangisa nyumba yakupangisa wano we tuli school fees naye kati wali olaba eri nga bataddewo newe baruumu nga tugitaddewo oba osigaza fees ate era ku kyalo okwo nalaba nga wali biza omuntu tobufuna obulimulimu okwo n'okola naye kati bannange omuntu ne twenjeera ne tudde eno ne tudde eri luli twali mbalala twenjedde tuzze namawojjolo tuliwa bintu bya renti kupangisa bwe tukyusa amasomero waveeyo muzira kiseeyo oli agambe nti nze mbawaddeyo seminti ensawo bweziti nze mbawadde omusenyu nze mbawadde ssente za kino bwe bityo ne bwe mulaba mbadde simuleeta nga nze nkoowa muneyo balojjera ennaku yaffe ne tugamba katugire nga tuli eno tweyiyize eno mu mpola tukigguse tukimalirize nsaba muzira kisoomu ali eyo mukama kukwateko ku mutima akugabirire muzaakuwadde omwezi guno gugenda kuggwako tugenda funa salale musalale oyo gogenda ofuna otooleko ogambe nze shifa ndeeseeyo kambagula ensawo 2 eza seminti nga tuzisasulayo ku adiwe yabamutereka nti kambagulireyo omusenyu nga tugusasula tugutereka nze mbagulidde kino bwe tutyo tukubewo ne bwe baruumu emu bannange omuntu ng'oli wuwo kati ebyo nanze ulcers ezo ziraba nazo zittuka nnyo ng'omuntu weeraliikirira oyina stress oyinza okiraba nga ateeraliikirira naye obeera weeraliikirira mulimu gwe so embeera bwetyo newe mbadde mumbuuza mu comment era abamu badde nkibaddamu ng'oli bwajja na commenting nti how is ttendo tuwe updates ng'era mba replyinga please contribute for us we need cement we need sand we need bricks tukubewo karuumu kaffe ne bwe kaba kamu bwe kati tuve mu bupangisa renti school fees ku kino bwe tufuna ennyumba negendawo school fees n'okulya tekujja lema mukazi wattu akola mirimu gyakola si myangu eyo mugundi ezo factories si myangu nzirikirayo enkyala eggulo ne banziza feitinga ne feitinga ne bakuzza n'okolayo wiiki 2 n'ofeitinga ne bakuzza jukira lwokoze lwe bakusasula kati bw'ofeitinga ezo tebajja zibala ennaku ate olina okugenda ate ofune medication ate ozifulumye kuba si byangu nkimanyi ebyokukola mafactory naye nga ko okunyirira onyirira akasusukiriya olabika bulungi ne kaweiti kwekali mu mpola mbitegeera n'abantu bange bandabirira amiina nebazeeko ankolandani oyo simanyi kye ngenda mugamba waffe oyo my superhero ye daddy akoze birungi yes abaddewo mu mbeera yonna kyonna tumwebaza bambi byonna kubanga buli gundi weetuuka deeti ya treatment ng'aziteekako nino omwana entinda mutuuse wano tusulewo enkya tukeere buyukwe ate male muzzeeyo entinda zonna n'ateekawo omubiri si byangu nno omuntu gw'otakuze naye gw'otamanyi nga ne gw'omanyi akulekawo naye bambi mwebaza yeebale nnyo yeebalire ddala mamirandani oli mamirandani munzijukiza nti abamu naba wange ennamba
Oli wali eyanteerako ko ssente gwe wawe ennamba yange. Namuwa ennamba n'akuterya. Yafuna obuzibu, yafuna accident ng'adduka agenda ku mulimu n'amenyeka. Bambi. Mu Vivi ne balirongoosa. Naye yeebale nnyo byankoledde. Mwebaza. Bambi mwebale mikwano. Twebaza Uncle London omwami oyo bambi yalaba Jovic okusinga. Yayagala nnyo Jovic. Naŋŋamba Shifa mpe ennamba ya Ttendo twogeremu. So bambi mwebale nnyo naye nga please we need to put era ayagala nnyo Jovic nakati. Wampeereza akafaananyi nga ebyokuzanyisa bya Jovic biyingiddewo. Indi eno naye era eri yateekayo obuyambi kubanza sente zenina tezisobola sasula nju nakulya kwebeeza ziizo wiiki olumu wuuyo bakuwa 3 wiiki 4 naye era neeri azibaweereza wiiki oluusi omwezi ne gugwako abaweerezaayo emirundi 2 3 nakyo tukyebaliza obulamu ne butambula mpola mpola n'alina omwana n'atakoowa wabula Mukama mulungi yeebale nnyo tumwebaza Ttendo Mukama ayina ensonga lwaki akyatukuumyewo era ye byonna tetuggwamu maanyi twongere omukkiriza n'omwebaza n'omusaba mbadde nnyina okukulaba leero ng'ate kati ogenda muleeta ddi Jovic mbadde nnina muleeta nga Lwakutaano nembeera awo ne tutegeka ku Mande n'akeera kale uniform biki zibaayo nga ziri ready zibeerayo nga ready omwambazaamu mwambaza kumpeereza akafaananyi ng'anyumye kati ebisigadde tujja kuba tuyiiya Katonda ajja tugabirira mukwano sisitawo gyali eyo namulekayo bali fine gye bali bulungi lwakuba emabega omwami yafiirwa bakojjaawe nga bitalo naye nga gyebali kale omwana kamala okudda ku ssomero tujja kuyitirayo munnaayo bintu bya poloti nabyo bizibu bw'ogireka awo nga tosibye kikomera tosimyeko musingi abantu nsimbyeyo muwogo naye baŋŋamba yazika naye maama akasente kempaayo bamungoolere anti bw'ogireka awo nga nkalu nasooka ne musimbayo ne muyisaamu enkumbi nze kennyini naye kati bankubira emabega awo nti muwogo azise ataanyirira naye kasita Ttendo mu nsi teri kirungi nga bakukubira akasimu nti ewuwo wazise ewuwo okimanyi ekyo Ttendo eriyo abaana abaava wano ne bagenda okukola mu biyumba ng'anoonya kapoloti ako k'oyina nga tekafunanga naye gwe esimu ogimanyi oba okyaweddemu amaanyi oli awo ne bakukubira ate nali mmanyi nti bijja kukukwatamu ogambe oba ntunde ogw'omutima sigulina kuba endabiddeko eyo mu kyalo ewaffe ng'atunda n'asigala nga akanudde engalo sisobola so kati awo tukyebaliza Katonda gwe ekyo ekigambo kinyuma nti yitirako ewuwo eno nno wazise muwogo nno akuze Katonda mulungi nezizimba tugazifuba kino ekyaba ba agi kye baali bagamba nti ffe ate abapangisa watweyunulirako nti ogule eno olw'okuba ffe gye tuli neŋŋamba baba nandekayo javaayo nkitegedde ate nange nakirowooza oluvannyuma era kati ye maama wange yasikira maama wange abeera awo wamaka wawano ku luno oluguudo wali wennyini ne wemba sirina mmere era wendi emmere era ye yandeeta n'eno tijangu oyiye kati mbazi ye yali aŋŋamba nti wekiba kisobose eno poloti ya mitwalo 4 eyo tosobola gitunda 6 n'ogula wano konza pozi nga mmaze tteesa na bannange tujja kulaba bwe tukikola tulabe ogambye emitwalo bajja okunkubira essimu baŋŋambe nti njagalayo poloti ey'emitwalo 6 kati bamanyi nti ziri miliyoni 6 bajaga Shifa twawulidde Ttendo ayogera nti mwafuna kati mukwano kati abasitulaba obukiki obagamba abatulaba kyembaga
Kiwaina timanya kubanga nange mbagala nnyo buli anjagala nange mwagala bakwagala nnyo de bakumisinga nga bambuuza Eh. ati nga ndaba Kati nzuuno nkomyewo. nkuleeta Buli omu alina batusuubiza kimpe batusuubiza omu okitegeera yasuubiza. nange ne bimalamu amaanyi na buli omu alina kyokka ebimu bwe ekyange. bansuubiza nga kubirako gate ndo no waliwo atugambye tukolera kino olugira ne tutabirabako okitegeera ate nange Naye nenzivaamu nga gye ndi amaanyi akatugire nga bulungi. tutoba ku lwaffe gye ndi bulungi mwebale wadde si kunsabira. byangu naye bale kubeera mugumu ttendo oli mugumu nkimanyi oli ndi superhero mugumu wange kuba ndwala enkya n'eggulo naye era nsigala nga nnwana. oli muzira wange my superhero nze nkukkiririzaamu simanyi oba okimanyi No, nkimanyi. kale mukwano katukuleko ogenda owummuleko webale nange kunsigamu ngatto bannange tenda nsizeemu engatto laba bwe bamugulidde sayizi ng'etuuka hope shifa kasayizi kumbe eri nga bakagula nga kagatto kange ne kala yino mbadde sigiina ate eri mu dizayini enkolerera ddala kumbe munnange nange nzize nga ngenda kufuna nga banye ku mukisa gwe kuba gubadde mukisa gwe guno munnange naginjagaliza kumbe ab'obugere obutono kale switi wange manyi ojja kufunamu endala nze ayinza n'okugenda kennyini nenkugulirayo nange endala maybe nkalaki kugulirayo kalaki Njagala nnyo bulaka nze nkira ekigere kyo oli black 39 oheganyo ne ka red tebuba olwobo obubiri oli 39 oba 40 kati lwenadda omwana kamala okugenda ku ssomero bulungi tubimalirize nange nja kuyiyizayo akagatto nkaleete nange ninza oba nyinayo akanene ate nyinayo by the way aka black akanene kalina obuntu bwa silver kagenda kukolera kali 39 nkayina kayina obuntu bwa silver obulungi tukole exchange impulira bubi okubanga tofunye kakonda tongambye obadde oludde okwambala obukondo njafuna. kale nina bootumirako Nina bentumirako. Ntumirako Uncle London yasooka. Tumirako Uncle London banaye nkwagala nnyo 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 nakuteekako na my uncle kwagala nnyo. Omulala gwe ntumirako senga wange eyampa amannya ge gonna gonna senga Nankanja Florence Tendo. Kutumiddeko mukwano kugamba ebigambo bino lwana n'obulwadde nga nange bwe nnwana guma sukaali sigwa mulina wekka ate bangi bafudde bakuleseewo naye ng'okyali mulamu ate naffe abakwagala weetuli kwagala nnyo senga wange. Omulala Esther ali ne Jovic nawe nkwagala nnyo mukwano webale kumbeererawo omwana obadde naye kama akubalire akuwe ky'osinga okwagala. N'abawagizi baffe mwenna n'abawagizi Tendo abawagizi baffe mukama bawe omukisa bawe kyemusinga okwagala. Spice wange Spice Diana tunoonya matiriyo wa nnyumba tunoonya seminti omusenyu obufaananyi buli abulaba mu simu yange agamba Spice wa mujjawa. I know bifaananyi mwabigatta bugasi konze nedda bino biri ku oligino. I know Spice nkutumiddeko mukwano neetaaga okumitinga mwaka okubiri neetaaga okumitinga mwaka okubiri tulina okukolayo ka vidiyo tondekerera tondekerera bwotyo. Kwagala nnyo Spice Diana. Ate ni Uncle David. yafuuka uncle David uncle wange kwagala nnyo mukwano kwagala nnyo. Then ne Harani wena mbaagala all my friends ne Aggie Daddy Aggie I mean Daddy Giovanni
ne antrecho nawe nkutumiddeko ddiya nkwagaliza birungi byerere nkwagaliza bisinga ne baby wo webale kutuddiramu webale kunsonyiwa ebyansobako naye nga mbaagala nnyo mwenna. Okay. Kale nange ndi musanyufu nnyo olabise bulungi n'ebiseera bye tumaze nga tetwerabako oli strong webale kubeera mugumu webale kwekwata bulungi webale kusigala ng'okkiriza webale nnyo obuvumu obwo ate webale kusigala ng'oyimirira ku kigambo kyo Mukama akikubalire mukwano nkwagala nnyo nemba sikubye kasimu just I love you so much. Era bw'obeera ngaawo ng'obala abantu ku lisiti yo b'oyinayo ugamba nti oyo nze Shifa muyinanga mmundu mmenye wange omanyi abantu b'oyimira n'ogamba abo bange so mbalaamu mwendi. Kale bye bye. Kale kaŋŋende nkole nnoonye ku ssomero beegayiriro bagambe munnange ono si planned kid but she's a planning kid not planned so katugende twegatte sanga avaayo ne bamuzira kisa ne batukwatirako fees twagala oteekawo n'akaluumu kaffe ne bwe kaba kamu bwe kati nga tusobola oteeka wali omufaliso gwaffe ne twebakamu it is okay. Watumanyiiza tuyimbirangamukko ku buyimba tuyimbireyo akayimba kayimbire ababedde abalungi gye tuli bayimbireyo ku kayimba. Kale amazima ddala nkimanyi nti Mukama omanyi wentunula gye wanzija abalala gye wabaleka onwanira entalo abalabe ze baleeta nkale ne bwe bayimuka nga Mukama wooli sitya sensonga yadde nga sirina maanyi kuba gwe Katonda gwe nsinza gwalina maanyi gange kanyimbe nyimuse erinnya lyo Yesu Mukama wootalinze nandibadde ntya na bino na biri byonna Mukama ebinumba bitwale abalabe bange banzijeko olukongolo. Wow. Hey. Tende eddoboozi bambi kika. Akalala ne kano akantaata akapya. Kati nno nakulowooza ngambula tugende mu konsati ye. Ntaate mwagala. Akuba sikategeera bulungi naye. Kale kati. Cheza for Yesu. This is a moment gye wannonda ompadde birungi ate ontwala walungi era. And this is a moment bwe nakwekwata nti ebyange lwe byatuuka kati ndi mwana wa mwami. Onkoledde ebirungi nayimba onkoledde ebirungi natenda onkoledde ebirungi nayimba onkoledde ebirungi ebitagambika. Dance for Jesus. Cheza for Yesu. Wabula njagwaddwa Yesu mmwe. Ze ngamba nkoledde ebirungi nayimba nkoledde ebirungi natenda nkoledde ebirungi nayimba. By the way ntaate nkwagala nnyo mukwano. Njagala nnyo ennyimba zo simanyi lwaki. Naye nga nkwagala n'ennyimba zo nzaagala. Bambi. Can we brag about to God? Can we do it for the rest of that day today? When I start to talk about tokamanye kabaira oluzungu oluzungu yateeka mulungi nnyo naye era nga ngezaako tulabe ako kaleke kale ebigambo bibiri byokka ebigambo bibiri
mbatumiddeko mwenna bakwano yenze Tendo wammwe omubwati omu bw'ati mbadde leero neerabidde bayimbiramuko era bayimbiddemuko mbutujanjabye tufubye naye ate gwasembayo okusalawo kw'Omukama tewaliyo akudda ffe kye tukozeeko tukoze naye ate gwasembayo obusawo bw'ogwe Mukama tewaliyo abubunami tufiirwanga tulwazanga twekuuzo nze maliriza Tendo mbadde nkumisinga kati tujja kwogera ojja kubompa updates ku byessomero kale mukwano mugambe Joviki nti mami muzungu banga ngenda twalayo tomorrow wandigenzeeyo ekyo n'okikolako n'ozijjako anezo zitwaleyo okiriyalinge yo mutwala ajja kujja but ku ssomero twanga nti kumpi wali ku St Francis we tuyise twalayo okiriyalinge oteekeyo olabe nti osasuddeko ku requirements biki kati ebisigadde nabo bakimanyi nti omwana waffe gwe tuleeta asasudde ebitundu ajje nga ki ate oleme bibanyonnyola ng'omaze kuleeta mwana obagambire wano before nti omwana owaffe gwe tuleeta ono omwana w'abasereebu asasudde ebitundu kale sweetheart naye mwebale kujja ekiro kino bannange ebyaffe bizibuzibu batusonyirangayo eyo kale mikwano tubasiibule bye guys naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwa wo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa